tuzze wano okulisayo bannayuganda abeetabye mu kalulu era abakyetaba mu kalulu n'okubategeeza nti gakyali mabaga. Tuyozaayoza abeewaddeyo ne beesimbawo bifo ebyenjawulo, abawangudde nga bawangudde mu butereevu tubakulisa. Tetulina bigambo byozaayoza abo abadde mu kkobaane ery'okufuna akalulu ak'amankwetu. Ebyabaddewo twagala kubyogerako mu nnyingo nga 5 ng'ekibiina ky'ebyobufuzi. Ekisooka, twagala ng'ekibiina okutuusa okwennyamira kwaffe eri bannaffe abasooka ebyokulonda abategeeza eggwanga nti akalulu kajja kukubibwa nga tweyambisa obuuma obwo bwa kompyuta. Naye mujjukira nti bwe twasabayo okubeera wano ffe ng'ekibiina era eyo ensonga gye twaliko yokka nga tutegeeza eggwanga nti kirungi nnyo okukozesa bumashiini obwo okukakasa abalonzi, naye ekyokusaalirwa twali tulowooza budde obwo era nga kikyabadde kituufu nti akakiiko tekakoze kimala era tekakola kimala nga kagula obuuma obwo okusobola okutegeera nti kaguze obuuma obutuufu. Ekyokubiri, okukola ekimala okutendeka abanaabukozesa. Ekyokusatu, okulaba nti abakwatibwako ng'ebibiina by'obufuzi, ebibiina by'obwannakyewa ne bannayuganda abalala n'abamawulire bategeerera ddala enkola biki ebirimu, bakagenda kukola ki. Buli lunaku bayisangayo ekiwandiiko ekijjulula kye baasoose oba ekitabulira ddala kye baasoose okuyisa ku buuma buno. Era sitwewuunyiza ng'obuuma obwo bulijjo buli mu kufumba buugi. Kyokka ebuuyi mu DF waliwo era abalina endowooza nti obuuma tebadde na mutawaana n'eryabadde kkobaane. Kibadde kigenderere okubulangirira nti bufu naye ababukozesa nga balamu nga n'emitwe gikola. Era nga babujja mu sitoowa nga bukola, nebabutuusa gye bulina okukolera nga tebukola. Gy'oli nti babutwala babuvuga googolo waafiira mu kkubo. Kakati eri tulowooza nti kkobaane. Ekyokusaalirwa, Munnayuganda nga bulijjo yasaasaanya obuwumbi obusukka 150 okugula bukatuuni obwo. Kyokka abaabugula tulinze ekinaabakolebwako okwonoona ensimbi y'omusolo ne basigala nga bakunnumba ng'eyasize entamu. Ng'ekibiina ky'ebyobufuzi twalaba ne bannaffe baatuwa lipooti nti mu bitundu bingi eby'eggwanga ebikozesebwa byatuuka leeti. Okusaawa 5 awala 7. Nange zenyini mu kibuga ky'enkulembera ekya Masaka mu polling station eziwerako okulonda kwatandika ku ssaawa 8. Mu polling stations ezimu baateekayo ebikozesebwa naye nga tewali babikozesa. Ababikozesa ne bajja ssaawa 7 nga bibiri awo abali bazze okulonda baakeera ku ssaawa 12 batandika okulonda ku ssaawa 1 ne bakoowa ne bagenda. Era tuli bamativu ng'ekibiina nti n'ekyo kyali kigenderere okulaba nti abantu balina okutuukiza obuvunaanyizibwa bwabwe baggwamu amaanyi ne badda ewaka. Abalina ebyokukola, abalina abalwadde, abalina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo tebagenda nga tebalonze. Ekyokusaalirwa, bannaffe abatuuka ebyokulonda bwe bamanya nti okulonda kuluddeyo mu bifo bingi essaawa 6 n'7 n'okweyongerayo, bo baayongerayo essaawa 1. Mu kwongerayo essaawa 1 nga bamaze dda okulangirira akavuyo, ewamu balondesa buuma, awala balondera ku register. Register tukimanyi bulungi nnyo ebbanga lyonna gye tugikozesezza eyo ey'ekipapula nti yeerera gwe mukeeka ogulera akavuyo k'okulonda. Era situwewuunya nga omukeeka ogwo bagujje nga guliko ne piro ne bagukozesa bulungi nnyo okukola emivuyo egya buli kika. Ewaffe mu kibuga Masaka twalaba abantu abalonda emirundi emingi nga beetoola bwe badda bwe bava wano bwe badda ewalala. Kyokka ebyokulonda nga kamativu tekalina kye kakola.
ensonga ezo twetolodde ffenna netumatira bamativu ng'ekibiina ky'ebyobufuzi tewali nsonga lwaki twetaba mu kukkiriza ebyaliwo mu kalulu ako era twagala okutegeeza eggwanga ebyo byaliwo tubitwalanga byali byakusaaga mu busaazi abaabikola n'engeri gye baabikolamu tetubikkiriza bwe banga baabikolera okufunamu tubagaliza olugendo olulungi naye ng'ekibiina tubiganye tebyali bituufu byakolerwa wabweru w'amateeka agayisibwa agakkanyizibwako naye n'amagezi amazaale. Ensonga ey'okubiri ekwata ku bannaffe abaakwasibwa okulonda mu disitulikiti ez'enjawulo n'ebibuga eby'enjawulo beeta presiding officers oba returning officers abagufudde omulimu gwabwe okulangirira abagudde ne bawerekereza abawangudde ne bagende mu kkooti. Ekyokusaalirwa bazze bakikola emirundi mingi, tukirabye mu bitundu bingi, tufuna alipoota okuva mu bifo bingi mu disitulikiti nnyingi n'ewaffe e Masaka, Eggulu, e Padel, Ngora, Alebutong, Dokolo n'ebifo ebirala Jinja, Entebbe gye baalangirira nga ne gwe balangirira yeekanga bwekanze ngeri gye bamulangiriddemu era nga naye akakasa ntafunanko kalulu ne bamulangiridde. Ekyokusaalirwa etteeka si ddambulukufu bulungi mu kuba nga lisobozesa okussa ku nninga omuntu akoze ekintu bwe kityo likitwalanga eyabadde mistake naye ng'ogaa nti mistake ate ng'omaze okumala budde bungi ng'ogenze mu kkooti. Twagala kusaba paalamenti bwe banga ekyalimu ekinyusi eno emu ku nsonga gy'ebanga egenda kukwata nga nkulu nnyo okulaba nti wabeerawo ennongoosereza guwere musango gwa Naggomola oli akulidde ebyokulonda okulangirira omuntu mu kinyumu ate bwawerekeza ebigambo oyo gwe babbye nti agende mu kkooti. Twagala ono abirangiridde abaasimbibwa mu kaguli ka kkooti. Ensonga endala ekwata ku kulangirira kalulu ka president. Twajogerako dda nga DF nti akalulu ka president kalangirirwa mu Manchoolo ne tuwa n'ebyokukola tukukolayo n'ebbago ly'etteeka okulaga eggwanga ekyo kyandibadde kikolebwa nti empapula ezirangira president okuva ku polling station mu ggwanga lyonna tewali asobola kakasa nti zezo zitambula ne zimera amagulu nga ne zimera ebiwawaatiro ne zibuuka endala ne zifuna white wash. Tukkiriza kye twawako amagezi akalu ka president bwe kalonderwa ku level oba ya Gombolo oba ya district ye kaba kalangirirwa era nga bakalangirirwa kabeere kankomeredde. Ku ssaawa eno ne bw'ogamba byabakama nti ebyalangiridde abiwanike ku mitimbagano agenda obbissaayo ng'amaze okubibalansinga n'omubyo gwe yakoze ne banne ekiyamba omubeera muli mu kunywa ssuuma lya mugenzi so si kujjanjaba mulwadde. Ensonga endala ensonga y'abannamagye mu byokulonda. Amagye g'eggwanga gadde galina ekitiibwa naye gajja gakenenuka era ekimu gakenenula n'ogajja mu langi yago entuufu bwe bululu buno. Tuwadde amagezi bannamagye abanyumirwa ebyobufuzi ebyakyekubiira okujja mu yunifoomu y'eggwanga balina eddembe okugira ekibiina ky'ebyobufuzi ne beetaba butereevu mu kalulu ne wagira n'omuntu gwe baagala. Naye amagye okukozesa yunifoomu y'eggwanga n'ebyokulwanyisa by'eggwanga okukijjanya bannansi abaagala okwesalirawo mu kalulu kya kibogwe kya bubisi kya butaliimu era ekyo kye kirivaako okuzza eggwanga lino mu ntata. Abakikulemberamu bajja kuvunaanyizibwa kyenkanyi kuzza eggwanga lino mu ntata. Ebintu ebyabadde mu bifo ebirimu amagye ng'Entebbe ng'Enakawa ku Luzira prison ng'e Masaka ku police barracks n'ebifo ebirala twabirabye ng'ekibiina twafunye lipooti ku byo tulowooza nti kyakusalirwa kyamaanyi nnyo era yekyokubitwetedde okugamba nti akalulu ako kabadde kakimpatiira. Omulimu gw'amagye gwa kukuuma bannayuganda n'ensalo zaabwe obutalumbibwa bantu bakyamu. Ku polling station gwe tulondera abakulembeze baffe nga bannayuganda muntu mukyamu kyo yazze okuba aze okulumba poliisi gwe tasobola kukolako
ng'obuvunaanyizibwa mu mateeka okulabirira n'okukuuma abantu nga balonda. Tulowooza nti ekyo kikimu by'okulowoozaako abaagala enkyukakyuka n'abo abaagala embeera eriwo esigalewo naye nga baagala Uganda ky'ekintu ekyokwewulirako kye tulowooza nti tukkiriza kya bumenyi bw'amateeka era tukivumirira. Ensonga eddiira esembayo y'ensonga ly'ekkobaane lye twagoberedde mu constituency ez'enjawulo mu ggwanga lyonna okulaba nti bakandideti ba DF tebayitamu. N'ababadde bawangudde obutereevu era babbiddwa butereevu ba returning officers n'ekkobaane bye baakoledde bwe balangirira oyita ku ttale center. Ekkobaane lino ekyokwewuunya lyabaddemu abali mu buyinza n'ebibiina ebimu eby'opposition. Ebifo bingi mwabadde aba DF nga bawangudde ne gye baalonze emirundi emingi mwabaddewo ekkobaane lino lye tukyanoonyerezaako ne be lyaganyiddwa tuboogeddeko tubalambise bulungi bifo eby'enjawulo bye balangiridde aba Nuupu abawerako nga bavuganya n'aba DF naye nga waliwo enkolagana etali ya bulijjo naye twagirayo ku lunaku lw'okulonda. Enkolagana eyo etuwadde amaanyi okwongera okwetegereza oba nga ddala abantu bano balongo oba ddala nga ya lunaku lumu yadde ya mukolo ogwo ogw'okulonda. Twagala okutegeeza bannayuganda bonna n'abawagizi ba DF nti olugendo lwaffe olw'ebyobufuzi si mukolo luwanvu, ebigendererwa byaffe bigazi, wali asobola biyimiriza kubanga wabaddewo akalulu bijja kusigala nga bigenda mu maaso. Era twagala okutegeeza bannayuganda bonna kinga ekibiina abagala okyegattako abatidde olwabyabaddewo ffe ng'abakulembeze baakyo tugendagenda mu maaso ne puroguraamu yaffe ey'okugaziya n'okunyweza emirandira gy'ekibiina. Kibiina kito kya myezi 6 tumanyi olugendo lwaffe tujja tubeerako era nga tugenda kusimba essira ku nsonga 3 ez'enkyukakyuka mu ssemateeka, amateeka g'ebyokulonda ate n'ensonga y'enkyukakyuka y'obukulembeze transition ate n'okuddigana kw'Abannayuganda n'enkolagana eya nnamaddala gye twayita reconciliation esimbiddwa mu ebyo ebibadde bikoleddwa emyaka mingi Bannayuganda muli n'ebikolobero ebyesse Bannayuganda okuva buli muntu nga tulina munne ng'omulabe we. Mu byonna akalulu akawedde sikajjaayo birubirwa bya Bannayuganda era ffe nga DF tukatwala nti katambulidde wabweru w'amateeka. Mwebale.